Otyangu yambe ki. Mukama wange ensonga twagala abantu baffe babuuzeeko ate tukwebaze mu ngeri emu oba endala okuba nga wasitukiddemu. Naawe wazizza omusango nkuyambe. Wati? Naawe wazizza omusango. Sirina musango naye tukwebaza bwebaza. Okay, thank you. Era abantu bali tusaba otuwe ku ssuubi oba obeeko ebigambo nga 2-3 tukuleke ogende owummule ku baana bakadde tutagenze. Sijja kuba wa kisingako awo, njagala okutegeeza abantu nti Hajji lw'anaasooka okulabisibwa si wa kuteebwa. Omusango gujja kuba up for mention. So saagala bajje nga bali excited wa kuyimba. Mention kitegeeza guno omusango guwulirwa mu kkooti nkulu naye bakusomera mu kkooti nto. Era okutuusa nga bamaliriza okunoonyereza kwonna ne kwayo. Ebisingako awo saagala kubibanyonnyola, ojja kubibanyonnyola naye mbeebaza nnyo mwenna abagasa amaloboozi gammwe. Nze ng'omuntu Ssekinnomuhammad tiina musango gwa muntu gw'okusalira, wabula kwagala bwenkanya eri buli omu. Tetugamba nti mukyala tafuna bwenkanya oba omwana tafuna bwenkanya oba Hajji tafuna bwenkanya. Naye mu byonna twagala nti amazima ge gaba gakulembera okwoleka obwenkanya bukwawa. Era ffe tubawo obweyamo nti singa medical records n'okunoonyereza okulala kujja nga kulumika Hajji nga bwe twabagamba, tujja okuvaayo tugambe nti Hajji tomala budde bwa kkooti ebintu bingi. Tuba bulungi weeraba. Si bwe kiri? Yes. Naye bwe kinaaba nga tebiriiwo ebyo twewaddeyo okuyimirira n'omwami ono okulaba nga amazima galeetebwa paka ku nkomerero yaago. So abantu tetwagala batuugemu kiri kifaananyi kyakulowooza nti ffe tuli wano kola nti ekintu ekiriwo nti omusajja asibiddwa baamugya ku gundi tebazza medical records bandibadde bazizza baasi. Ate kunoonyereza ki okukyasukkako awo? Baagala satellite image kike baagala ekitali ku file. Kuba ye kyeyabadde aga nti abannange nze ndi ready bwe bagamba nti nja bantwale kintu kiggwe. Okay. Tweyanze nnyo, tweyanze Honorable. Mpozi n'akasembero ddala olina ke wayogeddeko akanyumidde nti ffe abali social media tukole ogwaffe, meeya mukole ogwammwe, ffe naffe ensonga ez'amateeka ffe muzitulekere. Ffe ekyaffe tuli ku kyamateeka, teri gwe tuvoola, teri gwe tukakanya. Ate buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye. Be with your opinion. Kubanga opinion yo siyinza gifuga eba ndowooza yo ng'omuntu. Nze ani afuga ndowooza yo? Wabula ebikolwa n'ebitambula n'ebinaava mu musango guno nga gutambula ndowooza bijja kubayamba forming opinion. Okay. Nsaba Omukama Katonda abankuumire gye sibaddeeyo baŋŋambye abali kuno ate be bannwanirira ne mbagamba nti nze bannaye sina kye nnakoze kwe kuwulira enduulu ng'abantu baŋŋabaako ky'owuliriza ne ngenda ne mpuliriza era ne nzija ne mpa amawulire nga bwe gali. Naye ndowooza ababaddemu kali akalowooza nti gundi nabo ne bafunamu akasajja mu kifuba akati nabo bayine yabagamba kakati lwaki waguyingiddemu ate mu mwalimu mujje mutuyambe. Twagenza okujja ne tugamba nti ebintu biri bwe biti ti ate lwaki mwazze. Twagaliza ebirungi byereere era twagala obulungi bw'ensi yaffe, tetuwagira mu nkola yonna bikolwa bya kukwata abaana oba bakabasanya si birungi. Naye bwe kiba nga weekiri ate era tetuwagira kuwaayiriza na kukonjera kubanga ate ekyo kibi nnyo kya bulabe nnyo. Bangi bayirawe waliwo eyangaye Honorable, waliwo n'abakyala bano balinga 3 bakuvuma ku internet ne mugabaleke. Olaba ne Katonda abantu tebamukkiriza bonna. Eriako erenja n'agamba Katonda ono omusiru antonda ndyanze nga siri bweni. Kakati n'omuleka kati oyo omuddemu ki? Kubanga yeeyo naye nkakasa ndi Katonda ono engeri gy'atambuza ebizibu bino byonna buli maka kijja konko nayokko
osaye ng'abaali batuvuma ate be batunoonya mu ndaasi kutaasa baalaba nti gwe osobola okuyimira because everyone will one time be victimized. 90% of the people will one time bw'onooba toli victimized ku mulimu ng'omuntu akuwaayiriza ojja kuba victimized mu business. Naye wabengawo omuntu asobola okujja n'agamba nti amazima ge gano beekonjera nga baagala okweggyako ebintu ne mu families ne bibaamu oli ne bakwata nga baagala okutunda ettaka ne basiba mwannyinaabwe oba ne basiba omulala so kati ate ze naakafuna mpeetirivu abantu onalebo naffe eno tulwanirire onalebo naffe eno tulwanirire onalebo waliwo kino naye ate era tulina n'okikkiriza nti waliyo n'abantu abakozeewo raketi ez'okutulugunya abantu nga bayita mu bikolwa ebifaananawo bwe bityo basibo abo nabo balina beejenti mubasuubire nti nabo bajja kulwana kubanga balabye nti ataliridde mugumu babadde balowooza nti bayisa mu jjenje ekkalu nyenyaamu bunyeenya omusajja mumukozesa endagaano nga gye walabye ku witness statement nti tuwenyayo ogambe nti ogitutunzizza kitegeeza nti ekigendererwa ekyo kyekiragira ddala naye saagala gendaye nti ekigendererwa kyali kyakukwata mwana ekigendererwa kyali nti bompe ennyumba sinoonya justice bompe ennyumba biri nga tubireka kitegeeza ekigendererwa mu kusooka tekyali kyakunoonya justice ya mwana eri ku fayiro yes tikyekiri otherwise omuntu anoonya justice no amount of money should be able to buy justice era sinza kunenya n'abantu bonna oba abakyala olina avaayo n'agamba kale nze ndi mukyala bwe bakwata omwana nyiiga yes naye nga tonnawulira okitege olina avaayo omulala n'aganze saagala nakuwulira munnange toyagala kuwulira naye mu nsi omusango guliyo gwokka sigakwata mwana newankubadde gwannagomola naawe oyinza okuba omukyala n'okomawo wano ne bakuyunga ku fayiro y'okutta abantu ate naawe n'ogamba munoonyeze Nsereko oyo awuliriza abantu kakati munnange ngakugamba munnange ate wagamba nti bintu birala naye mu nsi bwe mutabaamu muntu oyo kuba si gwe musango gwokka bayinza okugulako obutujju nagwo gulinga guno bayinza okugulako ogwa aggravated robbery nga ne gye boogerako tewaliiyo ne bagaa nti ng'abaagala okutwala baagala kutwala ttaka lyo ne bajja ne bagaa nti Najjemba Anita tiye mmwe mwabadde mu robbery eyabaddewo embaale sooka oyingire ojja kuwoza enkya bannange wowe sooka omaleyo emyezi 6 nga bwe tukyanoonyereza ogenda okukomawo nga n'ebyapa baakola dda nga basikoota baabateekamu dda nga n'ebintu tebiriiwo kyetugezaako okubagamba so bannaffe tebatufuna bubi tuwulira obulumi bwabo bakoseddwa naye ne tuwulira n'obulumi bwono agamba nti siriiwo nti nziruka siddukangako buli poliisi ne bwe yandibadde bondi bwe mpita enjambaawo oba ne bwe bampa beyiro nja kukomawo munzikirize mpoze nga bwe nkola n'emirimu gyange ddala bwe kiba nga si kyekyo abadde agenda kukola ki nti tewali nti ogenda owoze ng'ova bweru era omusango paka bwe gulikola ki bwe guliggwa naye abantu abasinga mu mbeera z'okwagala okunyakulako abantu ebintu byabwe naddala tukisanzeeyo kakati ate abantu bazze bayitirivu onalebo waliwo abali ku CPS Manerenda yamusiba nga mugaateekako endagaano nti kati n'ekyapa nkitutte ne transfer mufulume n'ewaka tukuta n'ewaka tumaze okukola ki misango kakati raketi eyo nnene nabo tebajja kutuula nzikanya naawe bajja kufaayo balwane
naye tebayinza kuwangula maanyi Katonda g'atadde mu bantu abangi bwe bati. Njogera nga nti Mungu situyinza kuba nga ffenna abantu abavuddeyo ku nsonga eno nga ffenna tulimbiddwa, era bwe kinaaba kyekyo tulivaayo ne twetondera ensi tetuga tusaba mutusonyiwe bibi nebirumika gundi ssebo yingira. Yes. So Honorable. Njagala abantu baffe bakimanyi nti buli omu waali agumire ku nsonga egamba nti tewali amazima galinga sepulingi ne bw'ogatuulira bw'ogava ako gasituka busitusi gati negeeyoleka. Kyova olaba nti abantu batuuse ekiseera abamu nga batandise okugamba nti nedda kati mufuuse bangi. Yes, kuba abantu abangi basobola okulaba ne bagamba neggwe ali ebweru gwe yeetaaya gwe oyogera ennyo ate ono gwe basibye akamwa n'empingo yagamba ki? Kakati abantu bagenda okugenda awo nga bagamba lindako. Kwaliko kuno omusajja gwe nabagambye gwe baasibira awo Entebbe okumala omwezi nga bamugaasa yininga ennyumba yo. Sayininga ennyumba yo. Therefore kino ekintu kireesewo mistrust mu maka gonna mu buli kifo. Kitegeeza buli omu amountinga cameras mu nju yonna nga tewaliwo omuntu wanaatandikira kwesiriwalizako ojjaga tugende mpola kamera zino ziraga buli wamu. Kubanga who is someone going to trust? So tetugamba nti mu mbeera era kino tukyogera generally nti when the justice system is abused kyova olaba nti oli kye yali anoonya was mobocracy jangu okaaba okuliyetingewo mob bagambe mumwokye mumutte. Mobostase kwe kuba nti okuba enduulu bajje mobocracy mumwokye mumutte mu bwangu. Mugenda okwekanga mugamba gwe twasse nti musajja musse wa bwereere ti abadde azze kubanja bano. Ate tewakirabako baakiragaawo omusajja yajja ssebo okubanja ku kizimbe ne bamukuba embooko. Azze kubba banka. Omusajja yajja kubanja kizimbe kyamaze emyaka 2. Ogenda okwewozaako nga bakwokyezza. Kakati abantu tebaba kulwana ne bagana edda omusajja yenna nnyini kizimbe nga bakwokyezza abadde azze kubba banka. Ng'abadde ayagala okutwala ekizimbe ng'akyetwalira. Absolutely. So olaba nti abantu baamu they are sulking in guilt. Ate tekirina kubayisa bubi kuba ffe situli babulabe baabwe. All we want is to give a pathway to justice to prevail. Tetulina bwe tuli mulabewo. Tebabeera awo ne bagamba tuli balabe baabwe nabo tujja kubayamba mu biseera eby'emaaso tubawolereze. Honorable, mu kuwumbawumba yo justice ya Nisha tugivuddeeko bwe gukyali omulamwa. Ate ogivaako otya kubanga era kooti ne bw'enaagamba nti si y'ono. Omwami nga bwe yagambye nti bannaye munyambe tunoonye omuntu oyo kubanga erinnya lyange lino erifa. Kitegeeza bwe tutanoonya muntu oyo tulina okunoonya omuntu eyakikola. Era kiba kya bwenkanya okunoonya omuntu omutuufu eyakikola. Awo ojja okulabira entegetege nga zifamba abantu. Yes. Kale toyanza nnyo toyanze Honorable ate abakadde kotuwadde katukuleko obumuleko kubanga ebikuuba bingi. Ssebo mwebale era
nyongera okwebaza abantu mwenna Ssekinnoomu abatumanyi n'abatatumanyi nti tetuzze wano kudisikasinga merits za musango wabula okwogera ku mbeera zino ezisobola okubaawo mu bantu baffe tulabe wa amateeka mutalinamu ebirumira nabwo bwe tusobola okugafuula beta n'olwekyo saagala mubeere awo nga mugamba nti nedda kino ekiri atabaala neyasigadde waka kisobola omukola okumutaayiza so tobeera eyo n'ogamba bannange embeera y'ensi era eri bweti of course kino kicreatinga public anxiety nga buli omu ayagala okiwaako tafusiiri eyiye kubanga yemu ku mboozi etwaliriza kyayi nga bwe twalire ngero ojja kusanga n'atayogerangako yadde atananaagirirangako ku tiktok namayana yambo akola live ate ng'ekisinga okuba ekyettunzi era kwe kuteekayo ng'ovuma omuntu nga nze kubanga ate ani anaakuwuliriza naye bw'otandika ng'ovuma omuntu nga nze oyinza okusanga oyina naye kakati munansonyiwa sijja kubaddamu sijja kubawabudde kubanga ebiri ku lusinyiya bingi n'abaagala obuyambi bangi katusooke kino kubaffe tuli bakulembeze isoke abuses and insults have always been showered at us but ekyo tekitujja ku mulama why because sinti buli mbwa gy'osanga eboggola ku kkubo okyuka n'ogitunuulira otherwise tojja kutuuka gy'olaga. So the best thing is to say thank you very much but let me move because I'm a traveler. But in my journey in life nsanzeewo ono ayina challenge munzikirize muyambe bwe nnaaba nsobodde okumuyamba alhamdulillah kubanga kyekisintu kye mbadde nsobola omukolera mu busobozi bwange era bw'anaaba musobya Mungu tayinza butamuvaamu ajja kumuvaamu nti mwami ono ye musobya era ensi yonna emwoleke egamwoleke asalirwe omusango nga bwe ggaye nti omusango ogumuvunaanyizibwa lwakuba abantu wano tebannategera penalty is death. Gwoseka kufa naye ng'akuteereddeyo kye omuntu gwe mubadde muwangaala naye mu nju nago agenda ofe gwe mubadde gw'olinamu n'abaana nga ye akusazeewo bakuteeka ekkalabba ofe saagala nagenda eyo naye nti wa buli omu bw'anaatuula n'afumiitiriza ajja kumanya abantu bangi be bajjeeko ettaka bayitirivu naddala abakaddekadde omukadde omu baakusibeyo emubende babadde bampereza clips olina ngamba kale jjajjaffe baamusiba ayinayo eka 12 waliwo abasajja abaali baagala ozisalaasalamu bazitunde bwe baali baakamala okugula neiba ne bagamba nti jjajja waffe yagenze mu nnimiro yaabwe n'abbayo muwogo ne bajja n'ekibaafu kya muwogo mu kkooti ne basibira okwo jjajja waffe wa myaka 82 ekkooti yamusibye emyaka 6 akagamaze dditunda n'oddisenda myaka 6 omulabewo bw'omuwadde gaapu ey'okukoleramu buli kyayagala ng'omukadde mukyala wa myaka 82 nti yabbye muwogo. Imagine ayina omulova ayina n'ettaka eddene weebale Honorable nyine ekirowoozo era bwe twatandise ensonga zino eza live abantu bampadde ekirowoozo nti guno omusango ne bwe guba guwedde Allah ng'atusaasidde ne tubaako wetugutuusa ate tetukoma wano twongere okujjanga okuwa abantu balina obulumi nange bajja bangi mu inbox yange era nsaba nga nsinzira ku live yange eno bwe ofunangayo kaakadde ne bwe kubadde omusango guno gunaaba guwedde at least ojjengawo nkuweerezenga ka linki ojja otulungamyemu oba oliawo wangi bawa abayambibwa oluusi abamu balakinga just knowledge si kuba nti beetaaga genda mu kkooti nga beetaaga just kubalungamya what to do nga ne bwoba tositukiddemu. No, kituufu nnyo ekyo kyoyogerako. Of course judicial awareness bye bimu ku bintu ebyetaagisa mu ggwanga. Abantu bangi tebamanyi mateeka. I think amateeka twandibadde tugasomesa n'abaana abakyali abato
ne bagategeera so that bwe bakula bamanyi okuga-applyinga wabula ate ne baba bali abato bamanyi defense mechanism bosobola ozitrigaringa. Kituufu y'abaana mu ggwanga abakwatibwa abakolwako n'ebikolwa ebirala ebibi. Kituufu eri abantu abazza emisango egimu ng'abamu tebagimanyi ng'oli n'aba ng'asiibula omukyalo ow'emmere bano abasaavinga emmere n'amukuba kabina naye gwe naaki tamanyi nti ekyo kisibisiza ddala. Indecent assault. Era ng'omukyala bw'atyo bw'agenda n'akuloopa okusomesa n'okulungamya abantu ku mateeka naddala amateeka ago agalimu abantu okusirwa makulu nnyo. Tunaaba tusanyuka Allah bw'anaabakkiriza ensonga eno nayo neggwa mu bulungi bweteekeddwa okubanga eggwa. At least nja kusaba ofunengayo akadde honorable ojjengako ko wano ate n'abantu bange bano bongere okubanga bamanya ku ngeri y'amateeka gye gatambulamu. Kituufu ssebo nsiimye omukisa gw'osadde okuyita ku kibanja kyo ne ku mukutu gwo. Nyongera okusiima abantu mwenna abeewaddeyo tuwuliriza kubanga mwandibadde mwebase naye olinaaga nti akanteekeyo amaanyi gange mpulirize omwami ono kyagamba. Nsiima nnyo n'abatakkanya naffe n'abatatwagala naye nga bafuna obudde obugoberera bye tukola n'okutuwuliriza. Abo nno batwongera amaanyi okukolera ddala ebirungi newankubadde bo bibalumya omutima naye nabo kituyamba okumanya feedback. Kwegamba omuntu atakwagala ate yasinga okwagala okulaba oli otya, kale nabo tubasiima mu mbeera efaananako bwetyo nti ebbanga lye mumala nga mufaayo okumanya biki bye tukola lyebbanga lye tumala nga naffe tugezaako ate okubitereza n'okubifuula ebirungi. Nsaba Mukama Katonda atusaasire atukingirize ab'amaaso amabi abange n'abefitina abatatwagala abakozesa ebikolwa ebyeddogo n'ebifaananako bwe bityo. Manyi Mungu tayinza twawukanako nga tuli ku mazima okuggyako ebbanga lye tunaamala nga tuvudde ku mazima. Katonda yatugamba tubeere bagumiikirize essaawa yonna era twekuumire ku kukola ebituufu. Okulwanirira omuntu yenna ali mu buyinike kijja kututaasa. Newankubadde wayinza okubaayo abatatutegeere leero, osanga mu maaso eyo abaliva ku migongo gyabwe bajja kututegeera. Ekyo tetukyejjusa okukikola kubanga kye tunoonya bwe bwenkanya. Nkimanyi bulungi nnyo nti ebaayo abo mu nsi nga bo ebirowoozo byabwe biri negative towards us, nabo tubasaasira. Tusaba Mukama abawonye ebbweryo kubanga libalumira bwereere. Ffe tetubalowoozaako kuba n'okubamanya tetubamanyi. Naye nakyo tukyebaliza nti batuwa obudde ne bafaayo ne batuteeka mu ssaala zaabwe. Simanyi oba batusabira bibi oba birungi. Naye nkubiriza abali kuno mwenna nti Mungu atukingiriza abalabe baffe be tumanyi ne be tutamanyi. Kubanga be tutamanyi munnange tetuyinza kubakolako kintu kyonna, naye ate abali tuli okumpi abamu kuba be baluka enkwe. Naye nga bwe yagaa nti Naomi yakiduna kaida wa kidu kaida, basala enkwe naye nga na Mungu naye abasalira enkwe. Nze nyina gwe nawulidde gwe bampereza nga ali wali aga nti bannange kaakati kinneewuunyisa ekinkaabya ne bamugaa ki ekikaabya nti abantu batandise okunnamula. Ekigambo ekyo kizito. Omuntu okujja n'agaa nti abantu batandise okumulamula. Sina kyenkyogerako. Balaso okunnamula naye ng'abamu bannaye banga tukole tutya? Gwe mukyere mu nnyama. Kakati kankubulira ekyo.
Mungu ono nga bw'atambuza minzaani ajja gituusa. Mungu yagamba nti teri kiyinza kututuukako okuggyako nga ffe tukyereetedde. Olwaleero byonna ebituuka ku Hajji ne lighter note ye yagenda n'abyekimira. Ku ffenna tewali yamusiimira mukyala. Kuliko? Tekuliiko. Teri kigenda kubatuukako okuggyako ebyo byennyini bimwereetedde. Buli nsonga egenda okubatuukako mugenda kuba mmwe kennyini nga mugiyinamu omukono okubatuukako. Ntono nnyo ezijja okubatuukako nga za kikangabwa. Ezisinga zonna ezigenda okubatuukako oba ezigenda otutuukako ffe tuba tuzeereetedde. Anti teri ye agenda kulwala bulwadde bwa mukenenya nga teyagenze ng'akimanyi nti bambala galimpitawo oba basooka kwekebeza. Batono nnyo egambye b'osanga nga just yamusanze mu ddwaliro oba ne bamumuleetera. Wabula bano abamusomba teri kimutuukako kubanga ziba eddakiika 10 oba 5 z'ogenda okufuna, naye ezo zokka n'ababirira n'ajja. Naye ng'oli bw'ogamba munno nti lindako tukyame wali tukajjewo newankubadde banaaga akapiira kaswaza katugende tukafune. So teri kijja kututuukako okuggyako ebyali mu kusalawo kwaffe. Mu bufunze nkuwulira olinga ali mu kiraasi mu bufunze. Abantu bonna balingiriza omusango, abagukuttemu bantu balungi, abaagala okugwegattako mwenna mwanirizibwa, abalina endowooza zammwe tewali waazibajjako ku sayidi zonna. Era tugumya abantu ab'oludda oluli ffe situyinza kubavuma. Ekyo temukyeraliikirira. Mubeere bagumu, mutambuze ensonga yammwe, nammwe mugitambuze nga bweri. Kyova olaba nti ekitwala abantu mu kkooti kubanga wabaawo sayidi bbiri ezitakkaanya. Yes. Kubanga sayidi zombi bwe ziba zikkaanya ate awo ekkooti tebaawo kuba sayidi zombi ziba zakkaanyiza. Ekitwala abantu mu kkooti wabaawo enjuyi 2 oba 3 nga tezikkaanya. Ne bagamba tugende ew'omulamuzi atutawuluze. Nsaba Mungu kwegamba ki abantu bajje nga 3 naye tugenda mu court hearing. Ekijja okuba ekirungi no mention nti onodda wano n'obategeeza ku Monday nga tumaze extracting a date eweerezebwa ku file. Abantu is to give support and morale to this gentleman. You are not alone in the world. There are some people who really care for you, who have really heard your story, who even want to hear your story. Because during that time, abamu basobola okukola ki? Okuinteractinga. N'abalala ab'oludda olw'omukyala teri abagaana. Nabo baddembe okujja bawulirizibwe. Era abantu bonna omulango omuntu yenna abazze, just keep your cool, stay where you are, don't throw any words or insult. Muwulirize ekkooti bw'enaaba etambula kijja kubayamba. Onaleba onkulopera nange ensonga eno omukyala ye yajja mu mawulire n'olwaleero ebimu obutambi bunsimuziddwamu mu ssimu wano bw'abadde azze katwe ku poliisi. Akakasa ne bakazaakaza naye byonna Allah nsaasire nti mbadde nina obutambi olwedde bwe mbadde nfunyeeko. Ekyo nze ndowooza ekyo sinakyo ekikulu. Kale ebyo naye nze saagala muntu
amukalasanye naye I don't believe in that nti naye abeere ku poliisi ng'ali mu kino. No, it doesn't solve the case of Hajji. Sikikkiririzaamu ekyo. You know, I'm such a person akkiririza mu justice because that doesn't make your case stronger. Yes, if she has other things to attend to, we'll iron that out nga tuli mu kooti. Okay, kakati njagala akabuzo ndoza kamuke kaba kasembayo. Bino bye tulimu ffe ba social media in-laws nga bwe tweyita baani ba lawyers bakono. Waliwo ebibuuzo badde bisinga muvudde ku musango guli mutunulira nsonga gwe tuliko bino bye tulimu, how are they important mu okusinziira ku ffe si kugwe kati nga gwe lawyer but according to us legally is to discredit the credibility of the witness. Oluganda okugezaako kuba ebituli mu mujulizi kubanga bw'oleeta omujulizi ng'ayina ebituli ebifaananako bwe bityo ayinza okuba nga taggyibwako hadiisi. Naye for me the case is already strong on its own, the defense. Yeah, so I don't think that would be really vital. Okay. Yeah, let's wait for the case to proceed and that's it. Of course, twins, we have no right to judge anyone's opinion. Buli omu alina opinion ye ate tosobola gimuggyako. Waliwo okujja wano awa opinion ye nti waliwo kino omulala awa opinion ye oba kiri. But for us as leaders, for us as professional practitioners, osekana busesi woyinza okuba mu kooti olina akakale Hajji wandibadde saidi yaffe nomale ng'oli mu cases. No, you just laugh because bw'ogendera ku bali then you won't argue the case. You just keep your cool and flow. Okay. Yeah. Kale tuyanzege nsaba Allah w'ekitiibwa atakuteremu baraka mu byokola ekyamazima nsiimye nnyo okuba ng'olabiseko ku mukutu guno ate era nja kwebaza okubeera omusajja omukkakkamu nabannyonnyodde bwina kusisinkanya ekigo obadde musajja mukkakkamu gwe gwadde omulundi ogwange ogusookedde ddala okukulaba naye nanyumiddwa nnyo esisinkano nalabira eddala omusajja naye ndowooza ekyo nzize ekikugamba ne ku lives zo kizibu okusanga omubaka wa parliament olwaire yeewaddeyo najja mu public nga ku social media kuno n'atandika okuinteractinga n'abalonzi be. Abasajja baatuddukako dda onoonya ne w'omujja tolina w'omusanga. Of course siina gwe nsalira musango naye ffenna tulina different traits and character. For me it is so normal. Kinzijjako ki kintoolako ki. Of course bo balina different views about abantu abali kuno abaga after all this and this. Naye nze ngezaako okubagamba nti you know what, there is nowhere you can organize a conference abantu abakabeera ku program yo bali 53,800 abakagiyitako and those that are watching right now are 329. That's a big number. Nti singa obadde wakubukinga holo inakuba nene inakuba expensive, but you have them here. So this is the power and the role of technology in communication, technology in warfare, technology in legislation, technology byonna ebiriwo, artificial intelligence, machine learning, you know, yegenda okubeera phase, you know, telemedicine nti ojja kusobola okusinkanira dokita wo kuno gwe kennyini okwate essimu ogiteeke wali ekiwundu kikole gye bayita eye triage kigiweereze dokita kimugaye nti in the following circumstances bino byebiriwo akolere prescription. So ensi we tulaga is people should learn nti this is a safe space. Of course nga buli mu kitundu tekubulako bantu balina emize mibi. But of course abo si be ba majority. I'll give you an example. Wayinza okujjawo wano about 1 2 3 4 people commenting abavuma bavoola, but they are not 20. They are those that are 300 that are listening.
So in the world, focus on the 300 plus that are listening, because those are the most important people. They are listening without typing. Omanya abaddugavu balina omuze gw'okuta aba yaakatuuka mu lukiiko tannaba nakubuuza ng'awanika omukono. Sebo mbadde ndi olale fe bannamawulire oli program waka gitandika afune katandika okuvuga ne weebuza kati oda agenda kuteesa ki? Yes. Oteesa ki? Kakati niba okikkiriza nti Mungu mulimu n'abantu beyakola mu society nga bo ne bona omusekula mu kinu avaamu nga bwe wamutaddemu nga tamulunguse kyabaga nti Samiina waswayina tuwulidde naye tujeemi. Ne wabaayo neziba Samiina wa atwana nti tuwulidde naye era tugonze. There is a reason as to why oli asobola okuvaayo nga apanikinga when someone of my nature comes out, because it's not ordinary. It's not ordinary. And probably the voice is heard by many people. Ate ekyo nkyebaliza Mungu. When your voice is heard by many people, that this is a person, if he says, I'll stand with you, no matter the weather, they will stand with you. So, abalala bonna sibanyiigira agamba nze nyimiridde kuba oli ayinza okuba wa luganda lwe, omulala oli ayinza okuba mukwano gwe, omulala oli ayinza okuba baakola bonna. Kakati nze nga nyiiga nti omuntu ono yabadde agamba olwa ttiimu eri, oli ayinza okuba mukwano gwe. Okitegedde naye neebaza abantu mwenna abalungi abali kuno, ndaba mwe musingako omuwendo. Of course temubulamu obulunguse, ezo nazo zibaako naye zijja kgenda ziruŋŋama mpola mpola. It might not be today, naye it will come in time. Kanzireyo neeyongereyo nnina okuzuukuka amangu nsome, neeyongera okusomerera ensonga eno kubanga erimu okusoma kungi. Ala mtere Akakasiza kuza ku mukono nsaba Katonda yatule Katonda yogera tukubanga kusobozesa byonna by'oyitamu ate ffe tulinde mulimu gw'ogenda kutuulamu. Amiina Katonda akuume. Weewaawo.